ko jako akawuwo. Omulabe wa Uganda ali omu. Omulabe wa Uganda mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Kamwokya lwetabiddwamu ebikongo okuva mu kibiina kino okubadde omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, amyuka omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda era nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba nampala w'oludda oluvuganya, ababaka ba Paalamenti ab'ekibiina kino kw'ossa ne bannakibiina abalala. Mathias Mpuuga Nsamba ngono amyuka omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda era akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti ategeeza nga byonna ebyogerwa mu mawulire bwe batabimanyiiko era n'asaba bannakibiina bonna obutawuddiisibwa na ngambo zino ezitali ntuufu wabula ate basigale ku mulamwa. Twagala kusaba bannayuganda ddala baagala Uganda empya, ensonga eyo bagitwale nga yakutujja ku mulamwa, kubanga okubba akalulu kaffe tiyali bbula lya ssemateeka. Okwata abaana ffe bakwata buli lunaku, simanyi olwali mu kukyusa ssemateeka gye babakwata abaana baffe. Abaana baffe abavundira mu makomera osobola okwesimawo kwero si wano wali abantu abatono. Naye oyagala kukulembera ggwanga olina okugenda n'ofeesinga bannayuganda, oba owenyera oba obeteggera genda ofeesinga bannayuganda, y'ensonga enkulu. Ono bw'atyo asabye bannayuganda bonna obutaggibwa ku mulamwa gw'ebyo ebibaluma era ng'agamba nti tebasaanidde na kumalira budde ku mateeka g'agambye agaagala okuleetebwa, g'agamba nti tegayina gye kajja kubatwala okuleka okubazza emabega. Kyenjala okugamba bammemba baffe temuwuddiisibwa, tuli kibiina. Ekibiina kitomu okubeerawo neso mu kutegeera nsonga. Tutegeera bulungi nnyo obulemu n'obuzibu obuyinza okubaawo singa NUP yabuluzaamu. Olabye abakama atula wansi n'atugabirako obululu obukadde 3.6 nga yagabyeko n'agamba gabiddeko. Kuba kukkiriza nti mwawangula akalulu. Ye John Baptist Nambeshe yennyamidde okulaba nga gavumenti eremereddwa okussa amafuta mu byagi ebyazimbibwa abamu ku bakulembeze abaliko ab'eggwanga lino. The late Idi Amin Dada, he constructed fuel reserves in Jinja. This government of NRM has been in power for now close to 37 years. It's going to make 40 years. They have not even made any efforts to add one fuel reserve. Ssenkagale w'ekibiina kiro Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyamidde olw'abamu ku bannaabwe bayise abanyigirizibwa ate abatandise okubalwanyisa bagambye nti bano balabise okubanga bavudde ku mulamwa. Okera ddala njagala ogatta eddoboozi lyange ku kuvumirira ebikola bya Mwami Museveni ne basajja be ebyokupromotinga oba okugezaako okusiga ensigo ey'obusosoze mu mawanga. Tukimanyi nti Museveni musosoze mu mawanga, ekyo tukimanyi. Asiga obutakwatagana mu bannayuganda kubanga tabeetaaga. Basebo ne banyabo fenno tuzaalawa enkola eyo kuba enkola eyo nkadde. Kwebyo ebiyitiŋŋana ng'ekibiina bwe kirimu entalo, Kyagulanyi ategeeza ng'ono bwali pokopoko gwagambye nti atambuzibwa abo abeenoonyeza ebyabwe nga baagala okujja bannayuganda ku mulamwa. Oyo propaganda kubanga tebalina kyakunnyonnyola ku basirikale bagenda bakozesa bubi mundu. Mwalabye omusirikale yakubye owa traffic esasi, ekyo tebasobola kyogerako. Tebasobola kwogera ku masomero gali mu kujja nga tewali kunnyonnyola. Ekyo no kikunnyonnyola lwaki amawulire eryandibadde eggulira eggwanga ekkulu erya New Vision kati olunaku lwa leero lyerikozesebwa ate okutambuza obulimba. Ono era avumiridde n'ekyabakulu mu kibuga Kampala bagamba nti bali mu kugobaganya abatembeeyi, bagamba nti nabo bannayuganda abeetaaga okuteekerwateekerwa. Ensonga y'abannaffe bangi ku bo be twalabirako, bangi ku bo be batusookayo mu kaweefube ono w'okulwanyisa nakyemalira, naye nga ku kiseera kino bafaanana ate nga emundu zaabwe mu kifo kyo zitunuliza nakyemalira bazitunuliza bannaabwe. Ekyo no kyenyamiza kibanga ekigamba nti omulabe waabwe katakyali nakyemalira naye mulabe waabwe ate ye NUP. Mu ngeri yemu waliwo n'abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Mukono abeegasse ku kibiina kya NUP nga bano bavudde mu bibiina okubadde DP, FDC, NRM ko n'ebirala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So mu mbeera y'emu olunaku lwa leero ku ssaawa 8 ngenda kuba nga njogerako n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Paalamenti y'e Italy era byonna mbibagambe nga bwe biri.